Banyabwe ne bassebo mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yes, bwe bampa invitation eno nali mmanyi tugenda kuwaya mu luzungu. So nja kusooka n'okwetonda nti presentation yange yategekeddwa mu luzungu naye nja kugezaako okwogera mu lulimi lwaffe olwa wano olwa Uganda. Okay. So leero tugenda kwogera ku kintu kye bayita okutangira obulwadde. Okutangira obulwadde. Nga tukula kyayogerwanga nti prevention is better than cure. Naye nga sinaba kwogerako nammwe njagala kweyanjula. Abasinga mwali mundabyeko, abalala mundaba the very first time. Njagala kugezaako kubeeyanjulira mutegeere ani ono ayogera naffe. Amanya gange nze Dr. Katali Kirungi Benda. Ndi dokita kubanga ndi musawo wa bisolo. Obusawo buno mbumazeemu emyaka 15. Hello? Obusawo buno mbumazeemu emyaka 15. Nafuna degree yange yasooka mu veterinary medicine. Degree yange ey'okubiri nenjifuna mu veterinary preventive medicine. Olwa research yange gye nakola ku degree ey'okubiri nenfuna scholarship ku University of Edinburgh, Roslin Institute UK, era nga byenoonyerezaako bikwatagana na preventive medicine. I'm glad nti banzikiriza okuwuliriza presentations ezisoose naddala eya Mr. Mukasa atusomesezza ku kaweewo. Kati nze ng'omusawo w'ebisolo akaweewo kange kutangira bulwadde. Yes, kutangira bulwadde. And waliwo ensonga lwaki nasalawo nti obulwadde buyina okutangirwa. Ebirala byenkola nkola n'ekitongole kya Ministry of Agriculture nga nze nkulira ebyokulunda small ruminants oba embuzi n'endiga mu ggwanga lino. So emirimu gyange eri mu government rotating around policy formulation and guidance of farmers, promoting, designing and promoting those policies. Kulaba nti omulunzi yenna aliyeyo gy'oli nti kyokola okifunamu. Naye leero njagala tweyune akaweewo ak'okutangira endwadde. Kati nze mbeeyanjulidde nga saba kwogera nammwe guno nze gwe mulimi gwange ogusoose okujja wano. Mbadde nsaba kubabuuzaako bameka ku mmwe abalunzi. Nyinza okuba wano nga nange ndi mulunzi omukono gwange guli waggulu. Bameka ku ffe abawanise emikono wakalundira wansi w'omwaka gumu nga tonabulwamu obulunzi. Okay? Etegeeza abasinga twatandika nga tumaze okwatendinga ABC ey'ekumi ne tutandika obulunzi tetunabumala mu mwaka gusukka mu gumu. Ate bameka kufa ababumazeemu omwaka ogusukka mu gumu. Myaka 5, myaka 10, myaka 2, myaka 3. Mbadde nsaba muwanike emikono kwaba abawanisi. Ekitegeeza leero tetulina expert omu yekka mu room. Tuli bangi.
bw'oba olundidde ebbanga erisukka mu mwaka gumu oyina ebintu by'oyize naddala ku topiki eno gye ngenda okubasomesaako mu kutangira endwadde ate njagala mu bibuuzo ebinajja ne experience yo naye ogireete. Abantu abasinga balunda kubanga baagala kufuna ssente, kubeera bulungi, kufuna obulamu obweyagaza. Tuli wamu? Waliwo alunda naye nga kyalundira tekiri mu ebyo bye njogeddeko. Balunda kubanga baagala kufuna ssente, kufuna obulamu obweyagaza ne communities zaffe okubeera obulungi. Naye mu kulunda kuno kwe tugenda mu maaso nga tukola, osanga nti tusanga ebizibu naddala ebizibu ebyekuusa ku ndwadde. Ensonga emu lwaki endwadde zino zireetera losses at farm level oba bafaama gw'omulunzi mwennyini, naye ng'eggwanga nalyo lifuna losses. Njabbawa example emu, mbagambye nkolera mu kitongole kya agriculture. Ng'eggwanga tugezaako okulaba nti products zaffe abalunzi ze bafulumya naddala amata, ennyama, amagi n'emiiti, tubafunira obutale mu mawanga agasobola okusasula obulungi. Akatale ke nsobola okujjukirako ke twakafuna ke katale ka Algeria akatwala amata gaffe. Naye njagala kukutegeeza nga Algeria tennakkiriza okutwala amata gaffe. Yatuyisa mu tukiyita stringent screening in that aba Algeria abaagala okugula amata balina okujja wano ne balambula abalunzi gye balundira, ne balaba processes zaabwe, ne bajjayo samples ne bazitestinga ne bamakinga sure nti omulunzi kyakola kyekyo eggwanga kye lyogedde mu mpapula nti twagala kubaguza amata gaffe naye temuli ddagala, temuli bulwadde, gye bazirundira wayonjo, temuli bukyafu, abazikolako ente zino tebayina bulwadde bwonna, ate n'engeri gye amata gano gye bagatambuzaamu ntuufu, there are no welfare aspects. Ekyo kintu kyatutwalira ebbanga ddene, meetings after meetings, ne mugenda eri ne bajja ate ne bagaana ate ne muddamu buto, ne mwegayirira ba farmers bannange, bw'oba owadde eddagala lindako okuteeka amata mu g'ogenda okutunda. Tuli wamu? So ekintu kya prevention, ekintu ky'endwadde tekikosa ggwe nga ggwe ng'omulunzi wekka, naye kikosa n'eggwanga. Tuli wamu? So bw'oba nga weeyunye okutangira oba weeyamba ggwe nga ggwe, kubanga oba osobola okupulaninga. Njagala kubawa example endala. Bw'oba oli mulunzi obulwadde ne bukulumba, ne bw'oba toyina ssente, kikukataka ogenda mu banka weewole osobole okulwanyisa ki obulwadde obwo. Naye wali toyina pulaani egenda mu banka, bw'oba obadde ne looni endala ng'ofuna bano ab'oku street babayita bakafuna, kubanga oyagala ekirwadde kikulumbye, oyagala kufuna measures obulwadde okole ki obugyewo. Obwo ezo ssente ze weewoze ziyingiridde bizinesi yo kubanga wali toziplaningidde. Naye bw'oteeka in place preventive measures, n'omanya nti obulwadde mbutangidde tebujja kuntuukako, ntaddeko security kuwendundira, oba osobola okupulaninga nti guno omwaka ntaddemu ssente bwe ziti, nja kutunda mu katale kano, nsuubira okugyamu ssente bwe ziti,
ate ne kituukirira kubanga toyina external influences, obulwadde tebukulumbye. Ensolo zo zijja kuba namu, ojja kufuna ssente, eggwanga lijja kufunamu, economy yaffe ekulaakulane. So ekintu kya prevention kirimu sustainability. Waliwo ebikola prevention oba okutangira. Mujja kunsonyiwa Oluganda nange nduyiga bwizi nga bwenjiga Oluzungu, so nja bigatta. Components oba ebikola kye tuyita prevention. Waliwo kye tuyita biosecurity. Bio kiva mu kigambo biology, obulamu. Tuli wamu? Then security kiva mu kigambo security. Ng'eggwanga tulina amagye gaffe ga UPDF. Ekimu ku cardinal roles ya UPDF kwe ku making sure nti borders zaffe ziri well secured. Nimbyemwawo kwe ku making sure nti teri mulabe ali bweru wa Uganda asobola kututuusaako obulabe nga Uganda. Kyova olaba bw'owulira nti waliwo bareba abazze mu Rwenzori oba wa UPDF egenda mangu nebakuba nekola measures okulaba nti ono mulabe tajja tuyingirira ng'eggwanga. So kati biosecurity ekozesa principle yemu. Omulabe waffe bwe bulwadde. Obulwadde buno buleetebwa obuwuka obw'enjawulo bwe sijja kwogerako wano. Bacteria obumu obuwuka osobola obulaba n'amaaso, obulala tosobola bulaba n'amaaso go. So biosecurity nga omulunzi olina okumakinga sure nti ensolo zo, enkoko zo oba kyonna ekyo ky'olunda tokkiriza bulwadde, tokkiriza mulabe kukola ki kutuukawo. Yeyo component esooka eya prevention. Okutangira mu maaso eyo tujja laba otangira otya oba biosecurity measures zikwatagana zitya. Then waliwo ekirala vaccination oba tugambe okugema. Wano ogezaako okugamba nti nga Uganda Katonda yatuwa eggwanga nga ddungi, tulyeyagaliramu ate tufuna omusana ku makya enkuba yatonye naye kati omusana guli mu kwakapereketya. Ekyo tosobola kisanga walala eyo gye tutambulira. Kiri wano Uganda mpozi n'amawanga amalala gatwetoolodde n'eyo mu South America. So olw'okuba tweyagalira mu mbeera bwetyo n'obuwuka obuleeta endwadde nabwo bukola ki? Bweyagala. Tuli wamu? So obuwuka buno tukimanyi nti weebuli. So engeri endala gy'otangiramu obulwadde kwe ku making sure nti ozimba obutafaali obw'omu nsolo zo ng'okozesezza okugema. Ensonga lwaki mbuuzizza bamulimu abalunzi, kyemmanyi muyina schedules ez'enjawulo naddala abalunzi b'enkoko. Buli kampuni ekuguza obukoko ekugamba olunaku olusooka walina eddagala, olw'omusanvu like that. Olina okumakinga sure nti enkoko zo, embuzi zo oba ente ezo zigemeddwa okuzimba obutafaali obutangira endwadde. Then ekyokusatu nutrition oba okulya. Ente ezo naawe wekka omuntu bw'oba tolidde bulungi tosobola kuzimba immunity erwanyisa obulwadde buno bwe buba bukulumbye mu mubiri. Kyekimu n'ensolo, kyekimu n'enkoko. Bw'eba teridde kyeteekeddwa okulya ku myaka ku bbanga lyayo ne ku byetaago byayo, obulwadde bujja girumba. So okutangira okwokusatu kuli mu kulya. Mu byonna bye nakwogerako teri na kimu ekyetaagisa omusawo okuva ku ggombolola ajjeyo empiso akube ensolo yo.
byonna biri ku level yo ng'omulunzi. Then ekirala record keeping, okutrackinga nti enkoko zange zino zayingirawo ng'ennaku z'omwezi 3 November. Bwe mba wakugema ku weeks 3 mba nina kugema lunaku ki? Tuli wamu? Bw'oba toyina w'obiwandiise oba w'oplaningidde, ezo ennaku zijja kutuuka ojjukire bujjukizi, mubeere oba ku kanisa oba wa omukyala naye okimanyi jjo twandibadde twagema enkoko. Nti bannange ate ne sente nazikozesezza, n'otwala wiiki endala kali akawuka nga kakola ki? Nga keetaaya. Ekinaavaamu ng'enkoko zo zirwala, ng'ate kuyita musawo nti musawo Benda, enkoko zange zitandise okufa, jjo naluzinzeeyo 3. Musawo Benda ng'agamba nga sinajja mpeerezeza amafuta, ate bwe ntuuka olw'okuba nasoma nnyo nga sinaba na kwogera naawe, sooka ompe emitwalo 3 ejja consultation, then nkugambe nkuwandiikira eddagala, genda ogula eddagala bwe riti, ogenda ovaawo we wandispendinze emitwalo 12 ng'oli mu kakadde plus. Ate ezo ng'oteekwa ozifuna n'okubira so and so nti bannange empola y'akakadde enkoko zange zikoze eki? Zindwaddeko. So keep records. Bw'oba vaccinatinze oba omusawo bw'aba visitinze faamu yo afune waasayininga. Then ebirala tujja kubyogerako maybe next time. Breeding, okulunda ebisolo ebyo ebirwanyisa ebina natural ability to fight diseases that are more resilient. And then gwenga omulunzi oyina okuteekako early warning system. Buli lunaku bw'oba oli mulunzi ng'olundanga business, buli lunaku terulina kuyitako nga totegedde ensolo zo zisula zitya, ensolo zo ziridde ki, zitambudde zitya, byonna ebyo oteeka obikola so that bwe wabaawo ekintu kyonna bwe wabaawo ekintu kyonna ekitali normal, I hope we are on the same page because wabaawo ekintu kyonna ekitali normal, key components. Wabaawo ekintu kyonna ekitali normal oba okitegererawo ate n'ofunirawo solution. So nayogedde ku kintu kya biosecurity, ndowooza nakibanyonyodde bulungi. Biology ne security njawuddemu ku bika bibiri. Biosecurity at farm level, kino abantu kye basinga okuteekako essira. N'azimba fensi bulungi, n'ateekawo footbath, n'ateekawo chain link, ng'omuntu tasobola kuyingirira eno faamu n'aleetamu obulwadde. Kirungi nnyo. Waliwo faamu ze tugendako ne wano mu Uganda nkiraba nnyo, ne basooka kufuuyira wenna, motoka yo ne bajooza bulungi, naawe n'okyusa n'oyambala boots. Byonna ezo zonna infrastructure nga ziri in place at the farm. Bw'oba obikoze very well, okoze bulungi, obulwadde ojja kuba obutangidde. Naye waliwo ekyokubiri kye njagala okussaako essira: personal biosecurity. Kino njagala nnyo kiyita software. Kiri ekisoose hardware, bye bintu by'olabako. Tuli wamu? Bye bintu by'olabako n'omanya nti faamu ya Madamu Sarah eyina fensi, tosobola kumala gagiyingirira. Naye mu bwongo bwa Madamu Sarah nanyini faamu eyo mulimu ki? Olw'okuba ye nanyini faamu ye waliwo stages zaabuuka. Simanyi oba muntegedde. nga tukyakula oluusi baakugambanga nti temuyingizanga tto mu nju, naye nanyini kugamba
ye n'akola ki n'azingiza olw'okuba munange enjuyi ye naawe faamu yo olw'okuba faamu yo otaddeko nti omugenyi yenna bw'ajja asooke kulinnya mu footbath oba basooke mufuuyira naye gwe bw'okomawo ovudde mu Adventist Business Conference olw'okuba faamu yiyo gw'omala gayingira olaba nti farm level biosecurity oli tiiki naye personal biosecurity obulamu tuli wamu. So guno omusomo njagala tuteeke essira ku personal biosecurity. Simanyi screen go to kano kanenya okukozesa tulabika tetuli ku waliwo bye mbadde njagala obbalaga. You go back. Go back. Yes, awo wendi ku personal biosecurity mwe muli clean clothing. Bw'oba olina faamu ne bweziba enkoko ziri 10 n'omusobyo funa akasente ogule overall ba gumboots nga za faamu eyo yokka kubanga overall ne gumboots ezivudde ku faamu endala zijja naki n'obulwadde. Hand hygiene kambuuze bameka kuffe bw'oba ogenda kuyingira mu kiyumba ky'enkoko osooka kunaaba engalo oba ogenda kujjayo magi kyosooka okukola kunaaba engalo oba tukwata obukyafu bwonna gye tubujje obuwuka bwonna nga tubukuŋŋaanyizza bwonna kubanga bweyagalira mu Uganda n'omala gayingira n'otandika w'opiikinze eggi olekawo ki obuwuka. So personal biosecurity is very, very important. Foot baths, okukyusa gumboots. Gumboots tebaziseera nnyo. Lwaki buli kiyumba tekibaako na gumboots zaakyo? Oba kati nga ffe mu laabu zaffe ezi advanced wabayo obuveera. Oli bw'ayagala okuyingira n'engatto ze ne gumboots ze akola ki? Ozambaza akaveera bw'aba afuluma n'omuggyako akaveera tekafuluma n'okookya oba n'okasuula gye kalina okusuulibwa. Tuli wamu? Ate n'ekirala nti gundi yaleese obukoko katugende tulabe bufaanana butya. Okukyalira mafaamu tukiminimizing. Eyo gye tutambulira mu developed countries ne bw'oba reason ekututte oba kukyalira faamu basooka bakwarantininga ennaku 21 era bw'oba opulaninga olina okupulaninga mu nnaku ezo 21 nja kuba nkola ki. Basooka beetoolooza wano ne bawatwala tugende tukyalireko meeya tugende tukyalireko gundi olwo nga bo babala batiikinga ennaku 7 ziweddewo 14 ziweddewo bagenda obakkiriza otuuka ku nsolo zaabwe nga bali shuwa nti obulwadde bwonna bwe mwajja e Uganda n'eyo yonna gye mwayitira Katawa Dubai bwonna bukoze eki either bufudde oba buweddewo. So naawe bw'oba omanyi nti ku Mande nakyalirako enkoko za gundi ate tozikyalira ku makya olw'eggulo n'ovaayo nga bw'ovuddeyo n'oyingira ezizo kuba obulwadde bw'oli ojja kuba obwereetedde. Ewalala bakisusa ng'olina n'okunaaba ng'oyingidde faamu eyo nali mbirabyeko. Then okuliisa kino ndowooza kyo mukimanyi bulungi. Buli nkoko stage yaayo next. Buli stage y'enkoko eyina kyeyina okulya. Tojja kufuna starter oba layers mash n'ogiwa broiler. Ojja kuba okoze ensobi ezijja kulwalako. Njogedde nnyo ku nkoko kubanga baŋŋambye nti abasinga wano balunzi ba nkoko naye ne ente n'embuzi byonna kye kimu.
olina okumakinga sure nti emmere ebisolo byo gye birya eri balanced. Engeri gy'otasobola kulya emmere yokka nga toyina nva, n'ensolo zo ziba zeetaaga a balanced diet nga mulimu protein, mulimu carbohydrate, mulimu vitamins, mulimu all those requirements that you would require as a living being. Ati n'ekirala amazzi gaffe galina okuba nga mayonjo. Tulina omuze gwa amazzi g'otasobola kukozesa ewaka oyagala goba oweereza ensolo zo. Kyokka ne weerabira nti zino ensolo nazo zirina omusaayi, obuwuka obuzirumba bwe bumu naffe obutulumba. So amazzi galina okuba mayonjo ate nga gali available all the time. Tolina kumakinga ensolo zo okulumwa ennyonta. Then n'okusupplementinga. Next. Then vaccination nagyogeddeko, kirungi okufollowinga schedule eba ekuweereddwa ku nsolo zo. Next. Waliwo aspect ya parasite control. Parasites tulina eziri munda, endoparasites ng'enjoka ne ectoparasites nga enkwa. Njagala bategeeza nti wano mu Uganda buli kika ky'enjoka weekiri, kubanga Uganda zaabu. Engeri gye togyeyagaliramu n'ebyo ebiwuka biki enjoka biki byonna bikola ki byeyagala. So olina okubeera proactive n'ogamba nti buli luvannyuma lwa myezi 3 bw'oba olunda mbuzi oba nte nja kuba nziweereza eddagala ly'enjoka mu doozi entuufu. Oba enkoko abamunda basiiga ku deworminga buli mwezi, naye ekyo kisinziira ku ani akuguzizza. N'okutangira enkwa okufuuyira buli wiiki. Then abamu abalina zero grazing unit okuteekamu bu traps obukwata ensuwera n'ensiri nazo zireeta obulwadde. Next. Ensolo zaffe zirina okuba sheltered mu biyumba. MC guno omusomo tulina kupresentinga mu musaawe mu, naye bino byendi mu kwogerako ne bwompa wiiki bwe ngezaako okubibreakinga kimu ku kimu, obudde buyinza obutamala. Naye ensolo zaffe we zisula walina okuba nga wayonjo. Tulina okuteekako isolation unit. Ensolo bw'erwala gijja mu ndala, kubanga enkoko bw'eba erwadde ng'eryemu n'ogireka mu nkoko endala 100 ejja kukola ki? Kuzisiiga obulwadde ate loosi ebeere ng'esinga ku nkoko emu. Then obuyonjo, saagala nzije mu kiyumba kyo eky'embuzi ate nsange nga tosobola nakussizaamu, naye ng'embuzi zo mwe zisula. Mwali mukirabeeko ekintu ekyo? N'oyingira ekiyumba naye okolola bukolozi, naye embuzi zo nazo zeetaaga oxygen nga ggwe mwe zisula, oluusi ne zisiiba n'omwo gwe ng'ogamba nti oli mulunzi. Njagala okoleere omakinge sure nti ensolo zo we zisula naawe osobola kutuulawo n'oliirawo ekyenkya, kuba ke kaweewoko. Tuli wamu? Yes. Yeah, routine monitoring nagyogeddeko. Next. Olina okumonitoringa enente buli lunaku erya bweti, leero lwa kiki ekibaddewo. There is always a reason why something happens. Era ffe nze ndi researcher, buli kibaawo neebuuza lwaki kibaddewo. Of course oli ajja kugamba kibaddewo bubeezi, naye nze nja kusigala neebuuza. Era ojja kulaba nzijjako omusaayi, ntwala sample y'emmere, ntunuulira environment, nempima temperature, nenda lwaki enente eyandiridde kilo 3 leero eridde kilo 2. Ng'omulunzi olina okwebuuzanga ebintu ebyo, kubanga gwe ale warning system yo
gwe ayina okumanya obuzibu bunaavaawa. Olina mu government bakiyita intelligence system. Nti bwe zibadde zikomawo eno bulijjo yeesooka mu kiyumba naye leero ate yeesembyeyo. Ekyo nakyo olina okukyebuuzaako. Tuli wamu? Yes. Monitoring. Next. Record keeping nagyogeddeko. Eyamba mu kumanaginga production yo, vaccination schedules, n'okutakinga decisions. Bwe mba wakunoonyaamu gye ntunda eriwa gye seetaaga. Then mu bino byonna waliwo enkolagana gye njagala mbasibirire leero. Enkolagana wakati wo ng'omulunzi ate n'omusawo wo. Tomala gakola bintu nga tofunye kuwabulwa kuva mu basawo ab'omu kitundu kyo oba kuva mu basawo ababa baleeteddwa mu nkuŋŋaana nga zino. Where there is people perish, where there is no knowledge. Bw'oba toyina kumanya wabaawo okuzikirira. Singa mbadde n'obudde nandibawadde ka story omuntu eya losinga billions of money olw'okuba yali talina kumanya. Oba nkabawe kubanga kayinza okudrivinga point home kalireetinga ku biosecurity. Mujjukira farm level biosecurity and personal biosecurity. Nze njiyita hardware biosecurity ne software biosecurity. Software eri mu bwongo, mindset. Hardware bye bintu by'okwatako. Kakati ono yali mulunzi, sijja kuwa details nyingi. Nga mulunzi mukuukutivu. Nga faamu ye bagibalira mu almost $1 million+. Ngali wano mu Uganda. Nga buli n'okuyingirayo naffe abasawo ng'onootuuka ku bisolo byali alunda nga balina ng'olina okuba screened. Ng'oluusi batuscreeninga n'omusaayi ne bakukebera oba tolina TB oba biki. He was thick. Naye jjukira yali teyeerimira emmere ye gy'aliisa ebisolo bino. Kati ayagala emmere. Kyeyakola nga afuna transporter nga bakozesa tusino truck bafuso. Transporter nga amugamba waaye njagala ttaani 10 eza kasooli ampweddeko. Kati transporter n'agamba tewali buzibu muzeeyi. Sente bweziti nti kale mpeerezaako deposit n'agimuweereza. Transporter ono muzeeyi kye yali tamanyi nti transporter ku makyokwo yali yakadropinga ensolo. Ezo ensolo zennyini ze yali alunda. Oyinza okugamba nkoko oba mbuzi oba ki. Okay. Yali yakadropinga ensolo okuva ewantu ewali obulwadde. Lore teyagyoza, of course yagyozaako kungulu kuba boss yagamba bakozi be nti making sure nti eri clean. Namunda ne boozaamu ne beeramu naye obuuka tebwagenda. Ng'agenda nga batiikako kasooli muzeeyi nga amusasula bulungi. Transporter ng'agenda. Kasooli yali contaminated. Yamuyingiza mu faamu ne bamukozesa ne bakola emmere ebisolo ne birya ne bikuta naye ne bitandika okulwala kufa kimu ku kimu byonna ne biggwaawo. Jukira, this was a farm worth over $1 million. Ono muzeeyi yafuna ne pressure ne bamuddusa n'agenda ebweru okuwona. Lwaki? Buli kimu yali akikoze naye mindset. Akantu akatono bwe kati okumanya nti eno fuso gye sisuze nayo yasuzeewa. Bwe yaleese ensolo ziri ze pakudde bagikoze batya okumakinga sure nti obulwadde bukoze eki buweddemu. Singa yalina omusawo oba a technical person
amuyambako okukola decisions zino. Yandi mugambye muzeeyi eyo fuso sigimanyiiko, kozesa eno oba lindako. Tuli wamu. So tulina okukolagana n'abasawo baffe, both veterinary professionals and para-professionals. Sorry, slides is moving at the same pace. That was on the next slide. Yes, kyekyo kyengezaako okukola. Olaba wano ndimu kukolagana ne the veterinary paraprofessionals, giving them instructions on how to do. Wano tuli ku farmer atuyise tugezaako okwekebejja. Embuzi eno ng'eruddewo okuwaka, kiki ekigenda mu maaso? Muyige okwebuuza kubanga ye business yo. So singa mbadde n'obudde nandibabuuzizza biki ku byenjogeddeko bw'olowooza ku faamu gy'olese waka. Biki byenjogeddeko ebiri in place, biki ebibulamu? Naye ekyo kibuuzo njagala okyebuuze bw'oddayo ng'ovudde mu ABC okiddemu. Tuli wamu. It's not too late, and these measures presenting teziri costly, teziri bakiyita batya, toyina kgenda Bulaaya nti okole biosecurity eri robust. You can use the locally available materials. Kati preventive health care ndoza kisinzo tuleeta wano next sente sikyo waliwaze wano kujja out wano okulaba abalala. Twagala tujje tukolere tukole ki tukole sente. Kati preventive health care etuyambe etya okufuna sente. Ebyo byonna bw'oba obikoze ng'ensolo zo zirya bulungi nga zigemeddwa ng'otaddeko security ng'obuwuka tebusobola zirumba, obeera ku kaweweevu oba osobola okupulaninga n'ogamba nti guno omwaka njagala kuweza akakadde ka $, kubanga ntaddemu breeding stock bwet ejja kuzaala bwet ate ntunde mu katale bwe kati. Ate byonna nga bw'obipulaninze tuukirire. Tuli wamu. So preventive health care ekuyamba okupulaninga n'orunninga business nga omugenyi waffe omukulu bwe yandiraninze business ye naye yo nga ya plastics. Ate kuyamba n'okubuildinga flock. Zino embuzi zentadde wano. Next. Yes. Ekifaananyi tekyazimalayo naye ziringa mu 1,000+. Ate nga ziri wano mu Uganda. Nga zisobola okubuildinga. N'ogamba nti buli wiiki nsobola okugyamu embuzi 10 ku sente bwe ziti, ezo sente ne ziyingira ku account. Ng'omanyi w'oyagalidde embuzi ezo 10 ojja zisangayo kubanga ziri healthy. Tuli wamu. Naye okukola ekyo olina okutekinga preventive health care. Now, beyond profits, preventive health care etuyamba okuba abawanika abeesigwa, to be good stewards towards our country. Waliwo ekintu ekiri mu kutulya kati ffe ng'abanoonyereza tukisanga nnyo, bakiyita antimicrobial resistance. Nga nkyogerako njagala go like 3 slides ahead, sir. Next. Abamu ku mmwe engeri gye mulundamu enkoko zammwe bwe ntuuka ku faamu yo kino ekifaananyi nze kye ndaba. Simanyi oba mukiraba bulungi. Enkoko nga yakatuuka tetracycline, oxy, doxycycline, mwayiga n'amannya ga antibiotics n'okusinga ffe abasawo. Kwegamba n'olunda ng'olundidde ku antibiotics kuva enkoko lwetuuse paka lwekoze eki lw'ogitunze. Kati enkoko gy'otunze efaanana ekifaananyi ky'enkoko ekyo kye nakuyetinze
simanyi oba mukiraba ene kana kantu mugirabe ekifaananyi ekyo ng'enkoko yonna ndowooza mukyala White bwe yali ayogera nti tudde mu kyalo tulunde, kino ekifaananyi kye yalaba. Kubanga mu kibuga abantu bapakidde antibiotics mu bintu bye tulya. In that ne bw'oba ofunye akatale ng'eggwanga oba bafamazi baffe basapulayinga enkoko e Kenya, bwe bituuka mu laabu gw'osooka okunakuwala gwali mu laabu ali emabega wa microscope n'ogamba Mukama Katonda biki bye tulya. Preventive health care etuyamba okubeera abawanika abalungi, tulekeraawo okutunda mu katale ebintu ebinaaleeta obulabe mu bantu. Antimicrobial resistance njagala zino capsules ze mulaba ze zimu capsules ze batuwa mu ddwaliro. Mwali mulabyeko omuntu ng'alina ekifuba ne bamuwa buli ddagala eriri ku nsi ne habo nga mwomutadde naye ne kigaana okuwona. Ekyo kiva mu nnyama, mu mata, mu bintu bye tulya, ekivudde mu ngeri gye tulundamu. Kubanga tetwatangira bulwadde, obulwadde bwe bwajja ne tukozesa eddagala ery'obulabe mu bulamu bwaffe, ekivaamu ne twetta ffe nga ffekka. Abazungu bo tebasobola kugula products zaffe kuba bakebera. Ate oluusi ffe ababayambako n'okukebera kuba tulina labs wano n'owandika report nti kino tekisobola kusukka European standards. N'obeeraawo ng'akatale k'oyina keekanaka wano mu Uganda ng'ate tulina kulundira obutale buli obwa West Africa, East Africa ne Europe. Tusobola okukikola ekyo singa tunyweza aspect ya preventive health care. Ne tutangira endwadde, ne tuliisa bulungi, ne tuvaccinatinga, ne tubeera nga tumonitaringa endwadde. So n'olwekyo guno mulanga eri buli mulunzi ali wano nti ddayo eka ne bw'oba tombuuziza kibuuzo, ddayo okole introspection, simanyi bwakiyita mu Luganda, obwerowoozeeko nti ngeri ki gye mbadde nnundamu ate nyinza kukyusa ntya ndabe nga endwadde nzitangira, nsobole okupulaninga nga bizinesi ate n'eggwanga lyange ndiweereze products nga ziri safe. Remember, prevention is better than cure. Thank you. Thank you so much. Tweyanziza nnyo. Obudde budduse emisinde. Agambe tubuze ekibuuzo kimu ku bibiri. Nga bikulu, oli abikumenya nnyo tosobodde kuddayo nakyo. Omukyala awanise wali omukono. Ngulabye. Jangu maama. Muli mwami. Jangu awanise omukono jangu. Jangu obuze ekibuuzo ekyo. N'omukyala omu wali emabega bajja tumala abo babiri. Tubuze ebibuuzo ebyo. Tukyagenda maaso waliwo session eddako egenda okubeera ey'okuwa awards ba sponsor baffe era girindemuko. Mukyala awanise omukono naawe jangu. Malamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya gange nze Kigozi nga nviiridde Ziru Kajansi District. Kati musawo oyogedde ku ky'okubeera nga tukozesa eddagala eryo nga bw'otulaze ku kifaananyi ky'enkoko. Nemmwe nga minisitule temuyinaayo busobozi bubeera nga musobola okuwa eggwanga lyaffe eddagala lya habo eritalina buzibu, kubanga otugambye ebweru temubitwalayo. Litegeeza nti ffe nga bannayuganda tekibakola bubi okubeera nga ffe twettiŋŋana, kuba n'eddagala eryo lye tukozesa ate liva mu bazungu ate tebalikkiriza. N'ekyokubiri okwawukanako okwo engeri gy'oli owa minisitule njagala nkikubuuze. Waliwo abantu abatransportinga ebisolo ku mmotoka eza fuso ne balyoka babiwanika emikira bwe bati
ebikambwe ne babisiba nnyo. Kigambibwa nti ekisolo ekyo bwe baba bakisibye kifuna toxins mu mubiri gwakyo, era nti bwe kiba kituusiddwa mu lufula essaawa eyo yennyini nnyini, ng'ate era bwe kituusibwa bakisalirawo nti oba olidde butwa. Naye kati mmwe nga minisitule mukozeewo ki kwabo abantu? Ate n'ekirala, abasajja bafuso bavuga bubi era bakozinga accidents ku kkubo. Mmwe nga minisitule mukoze ki okubatuyambako, kuba ne bwoloopa ku poliisi ebeeriwo aba traffic babatya? Thank you. Zanyabo. Nze ekibuuzo ekyange bakuyitaani? Nze Mary Semambo okuva mu Kikajjo. Ekibuuzo ekyange kibuuza nti waliyo akatabo akalimu eddagala lyetusobola okukozesa nga preventive measures eziri loko ku faamu zaffe oba za nte oba za nkoko okusobola okwewala obulwadde obwo bwe tulabye oba okukozesa antibiotics ennyingi mu bisolo. Mpozi ekyokubiri nti ente emala bbanga ki okuwaka? Tweyanza. Neyanzige. Nze nyinawo ebibuuzo bibiri. My brother alunda ente. Recently eddagala eryoza enkwa. Bakuyitaani? Kansime Laban. Recently eddagala eryoza enkwa oba ticks balikyusa ne balifuula erya injection. Kakati ente ogikuba eddagala ne libeera muli enkwa bw'erumako ng'efa. Ng'ate ennyama tugirya. Tekirina impact ku ffe. Nawulira nga nkitidde. Ekyokubiri onzikirize nkibuze kubanga wayogedde ku nkoko naawe n'okisupportinga ngu enkoko ze bakuweereza zeetaaga injection the very first day or 2-3 days zeetaaga injection. Kitegeeza enkoko egenda kukulira ku injection all the time. Ffe abazirya tetukule mangu ng'enkoko ne tufa mangu tuzikole tutya ezo. Thank you so much. Nalugo Nanse Sekiziivu okuva Entwetwe. Mbuuza ekibuuzo tinalundako enkoko ne zirwala obuntu obutonotono nga bunnamusuna kuno ku mutwe gwakyo ne wano mu bulago naye nga saabutegeera zonna ne zirwala. Okay, abuuza zaali zirwadde kirwadde kyekyo agala okukimanya. Thank you. Mwami Kigoza abuuzizza waliwo plan ey'okumakinga sure nti herbal medicines zaffe ziyingira mu veterinary health or human health sector. Kati ng'eggwanga I think ogwayo nga as government ogwayo gwa creating policy environment eyamba gwe nga private sector to play your part. Government tajja kuvaayo egende mu habo etandika creating this and that, naye ejja kuteekawo emitendera nti bw'oba oyagala kufulumya eddagala lyo erya habo mitendera kijoyitiramu. Tuyina National Drug Authority, tuyina I think we have a council ewandegea ekwatagana ne herbal remedies, how they can be checked and verified for safety and all that. Ekyo government ekikoze. What remains ekisigadde is gwe nga private sector ng'omunnauganda kiki kyokozeewo. So kyemmanyi muno mulimu abakola eddagala lya habo. You know the processes I'm talking about. The policies are in place. Njagala kudda ku transportation. Kyoyogedde kituufu 100% nti ennyama eno gye batransportinze mu ngeri eyo gy'onnyonnyodde ebeera ya butwa, era bano abantu balina okukwatibwa basibibwe, kubanga ente kasita ogistressinga erelizinga hormones ezikyusa systems mu nnyama eyo, nti bw'ogenda eri n'ogisala ennyama eba tekyali nnyama gy'osuubira. Kyova olaba ne mu abattoir abavisitinzeeko abattoir eziri advanced ente basooka stunning is what
basooka kugikoona akanyondo ku mutwe nga tetegedde ne bagisala nga testruggolinze. Mwali mukyegendereza. Basooka gikoona akanyondo nebuukako nevaako naye nga tefudde naye ng'eri unconscious so that bwe batuuka gisala obulago testruggolinze. Eyo struggle ey'okuba stressed eyonoona ennyama yaffe. Kyova olaba lumu nagendako in one of these high-end hotels ng'ennyama yaabwe eri well cut, nembuuza manager nemugamba eno ennyama mugijjawa nange ewaka ngende njegulire. Nagamba munnange ffe ennyama yaffe tugiimportinga. You don't know how sad I felt nti abalunzi bano bonna bali mu kugeneratinga nnyama naye owe Brazil owe Kenya yali mu kusavinga abagenyi baffe abawano. If you've been to Hoima, the oil city, tomala gatwalayo nnyama gy'omaze ga processing, and all those aspects are in prevention. Bw'ogitransporting obubi tebajja gigula ate bo bagaba akasente nga kawerako. So njagala kukiza eri mmwe, the stewardship is on your part. Lwaki babakkiriza ne that is a weakness of enforcement kuba etteeka erigaana okutransportinga ensolo engeri eyo weeriri. Lwakuba batransporters abasinga bw'aba ayagala kutransporting ente ezo agamba mpaayo nyongeraamu ze naawa poliisi. Akitegedde ndowooza. Tukitegedde nnyo. Injectable acaricide. Mary Semambo abuuzizza akatabo akakwata ku preventive health care kano kali noted mu ABC eddako, the 12th ABC. I think I'm going to compile all these aspects. Akatabo kajja kula oba njagamba oba naawe oba okitegedde osobola okukwatagana ne tubiteeka wamu abantu ne tubisimplifyinga abantu ne babitegeera. Okay. Then ente twalabanga ky'okuconceivinga simanyi sitegedde bulungi kibuuzo kyabadde ayagala naye ente bw'eba ekuze bulungi cycle yaayo etwala 21 days. Bw'eba teconceivinze eddamu another 21 days. Bw'erwawo okuwaka kiba kitegeeza munda omwo mulayika mulimu obuzibu bw'olina okuyitira omusawo n'akebera. Obuzibu buba bungi. Then injectable acaricides, buli ddagala ly'olaba lirina what we call a withdrawal period. Withdrawal period calculating nti wenatuukira ennaku 14 eddagala lino lijja kuba lyonna livuddemu mu mubiri nga liweddeyo era liwandiikibbwako ku kapapula ne bagamba tokkirizibwa kulya nnyama within 28 days or 14 days. Tokkirizibwa kunywa mata within so many days. I appeal nti to following zino withdrawal periods kubanga ziri well researched. Bwozi following eddagala tojja disangamu mu nnyama. Okay. Then vaccination oba okugema si ddagala kano kaba akeefaananyiriza akawuka ke bateeka mu mubiri, omubiri ne gwekanga ne guproducinga obutafaali obulwanyisa akawuka kennyini. Tuli wamu. So kati akawuka kennyini kagenda otuuka ng'abasirikale baakookinze ki emundu. So si ddagala si antibiotic era n'amawanga gye tubitwala gye twagala okutunda products zaffe tebakiinaako buzibu. Obuzibu babuyina ku antibiotics. That's why kano kankogere. Okay. In Uganda, the law etteeka ligamba farmer talina kwehandolingira antibiotic. It's a prescription only By a physician. medication. Yes. Omusawo yalina okugamba nti ng'amaze okukebera nti yeetaagisa antibiotics bweziti ate n'agifollowinga doozi neggwayo n'akivaako. Naye abalunzi baffe abasinga
omusawo bw'ajja the first time n'olaba akozesa akapapula ki nti nanti zibadde zikolola si kyo kati bwe ziddamu okukolola ng'ogenda ku dduuka mpaka nga kali akapapula omusawo ke yajja nako luli tomanyi musawo kye yajjanjaba. So twegendereze tukozese abasawo baffe. Nina program e training abasawo veterinary paraprofessionals in kekawewo kange kati ngezaako ku recruiting as many cadres as possible, training them on how to practice preventive health care but be in business. Kwaba mubaali bagamba nti omulunzi bw'oba togenze na mpiso tasobola kuwa sente ye. Tuli wamu? Yeah, so we are trying to make some of those programs. I'm heading one of them. Okulaba nti buli musawo ali ku ggombolola lyaffe eyo asobola tusobola okukubirako ku ssimu ffe abalunzi anytime. Yes. Can I give it to them now? Yes. So if you want to consult with me, bakwa muli bangi bw'oba okubye nga essimu eri bize bannange togamba nti omusawo yeepanka ate oyinza okunkubira nga ndi mu lab oba nga ndi mu kukola naye singa ompeereza WhatsApp mba nsobola ogiddamu mangu. Nsobola n'ogiddamu saawa mukaaga ogw'ekiro naye nga ngizeemu. Tuwe ku namba musawo 0782 79 9753. Namaliriza, I'm an alumnus of Katikamu Secondary School, Wobulenzi. I was delighted to see the team here. Wow. And I would like to mention two notable people in my life. Madame Florence Tuhaire, seated in that corner. She was my teacher. And Mr. Egesa Abraham. Wow. Yes. Thank you. Tweyanziza nnyo Dr. Benda mumwongere mukungalo z'amaanyi abalunzi mukitegedde nti okutangira kusinga okujjanjaba. Thank you so much Dr. Benda olw'amagezi ago g'otuwadde. Mu kaseera kano bannaffe tugenda kumaliriza tugende bulungi mu midaala